Mulumba musajja wa Kabaka n'enjuye bamu ku bantu ababaddewo ennyo mu kuzzaawo obwakabaka bwa Buganda era bakoleredde nnyo okuzza Buganda ku ntikko mu ngeri ez'enjawulo. Ono yafa gye buvuddeko era nga Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga wamu n'omukyala Margaret Mayiga akawungeezi akayise bakyaddeko mu maka g'omugenzi Akubagizza. Abantu ab'engeri ng'ebyo babi biti bingi, waliwo abawulirwa waliwo n'abatawulirwa. Mu lutalo olw'okuzzaawo obwakabaka ab'enju eno balubaddemu nnyo era mwami Mulumba ne mukyala Mulumba ono enju yaabwe tujoogerako nga ezo ze twesiga mu kaweefube gwe tuliko okuzza Buganda ku ntikko. Bano be batandisi ba Kampala Junior Schools era bw'abadde ayogera ku mugenzi Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abeebazizza nnyo n'omukyala olw'okukola ebintu ebigasiza awamu abantu naddala mu byenjigiriza nga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II bw'akubiriza abantu be. Byenjigiriza kye kimu ku bintu ebikulu ebisobola okuzza Buganda ku ntikko kubanga era ebyenjigiriza bagamba ky'ekyobugagga ekikulu omuntu kyayinza okuwa omwana. Kaakati bano ku ludda olwo amasomero ge bakoze batadde ettofaali ddene nnyo mu kuzimba Buganda ne Uganda. Nolwekyo okufiirwa kunene naye mbagambye nti omuntu aliko byakoze bw'afa ebyo byakoze kye kibeera ekikubagizo. Bw'atyo Katikkiro alaze biki abantu bye bayinza okuyigira ku mugenzi wamu n'amaka okusobola okukuza abaana obulungi. Abaana nga bakuziddwa ne bagunjulwa bulungi kyakuyiga. Ekyokusatu emirimu babadde bakozi nnyo era bano abaana temulina kye muyinza kwekwasa kubanga abazadde babalaze ekyokukola emyaka gino gyonna ate Katonda abayambye nembeera nabo emyaka negiwerako. Nolwekyo muyina kumanya bo bawangula batya nammwe ne muwangula. Ekyokuna okukolagana obulungi n'abantu. Nze mpulira ebintu bingi nnyo naye kibazibu nnyo okuwulira ku mwami Mulumba ekinsonga oba mukyala Mulumba. Toyinza kuwulira kintu kyonna. Naye ku maanyi gaabwe ge balinawo badde osobola obbawulirako ebintu bingi ku bintu bye bakoze bandibadde oba n'abantu bakyasobola kubatuukirira. Mukyala w'omugenzi Daniel Mulumba atenderezza nnyo obwesigwa bwa bba bw'abadde nabo mu ngeri zonna mu myaka egisoba mu 6 gye babadde bombi. Era ngenda kumumisinga nnyo mwami Mulumba kubanga ogenda n'owulira abantu nze tankubanga tanvumanga naye ekiri mu mazima mwami Mulumba abadde mwesigwa mu bulamu bwange okuva nga ndi mwana muto kutuusa mu myaka gye nnina. Era neebaza abantu bonna abadde okunziikirako mwami Mulumba. Omugenzi Ssaabasajja Kabaka yamusiima olw'okulwanirira ennyo ebyenjigiriza mu mwaka ogwa 2013 ekintu kye yakolera emyaka egisoba mu 53 era nga yafiira ku myaka 88. Mu ngeri y'emu Kamalabe wa Buganda Charles Peter Mayiga atyaddeko mu maka g'omulangira Richard David Nakibinge Nsubuga Emawanga Buziga okubasasira n'okubakubagiza olw'okufiirwa nnyabwe Paulina Namatovu Nsubuga eyafanga nnya Maachi omwaka guno ogwa 2022. Katikkiro abadde ne mukyala we Margaret Mayiga era eno gy'asinzidde n'asaba abazadde okufuba okulaba nga bagunjula abaana baabwe babe ebyokulabirako olwo Uganda efuna abantu abalungi mu biseera eby'omu maaso. Ennaku zino tugamba abantu nti tetulinga bumyu tetuzaalira nsi. Bwe tuzaala abaana tuba n'obuvunaanyizibwa okubagunjula mu mpisa z'ensi okubagunjula nga bantu balamu. Kaakati bano balangira nno naye oyinza okusanga abantu nga tebafuddeeyo kugunjula baana mu mpisa za nsi. Wano mu Buganda tetusobola kubeera oba mu Africa okutwaliza awamu. Tulina obuvunaanyizibwa okugunjula abaana nga ne bategeera ebifa ku nsi zaabwe ennono zaabwe obuwangwa bwabwe kubanga bye twegomba eby'abazungu babeera batusekerera busekerezi. Mu kwogera kwe omulangira Richard David Nsubuga Nakibinge mutabani w'omugenzi yeebazizza nnyo Katikkiro olw'okubalowoozaako n'okubakubagiza wakati mu mbeera ey'okuviibwako nnyabwe. Kiba kya nnaku nnyoma mu kugendako naye bantu bangi batulazeewo mukwano n'otugumya naye ate Katikkiro yennyini wajja n'ababeererawokko kiba kintu ky'amaanyi nnyo era twongera okweyanza mu ekyo. Mark Jackson Kasule, BBS Telefaina, Ageesigika.